Bani kibatutte mu Zimbabwe kwe kutema empenda ez'okumalawo akakuubagano akali mu ggwanga lino wakati w'amagye ne Mugabe. Wabula gavaayo gagamba nti Mugabe akyaganya okuta obuyinza ng'agamba nti yalondebwa bantu wadde ng'okuva olunaku lw'eggulo amagye gakyamusibidde waka. Omukago ogugatta amawanga ga Afrika ogwa AU saako okugatta amawanga agali mu maserengeta ga Afrika ogwa sadaka nakyo kivuddeyo okulaba ng'embeera eno tesajjuka. Pulezidenti Mugabe aweze egy'obukulu 93 era ng'okuva mu mwaka gwa 1998 yakulembera eggwanga lino nga bitwogera giweza emyaka 37 nga yalifuga. Ekibiina kya ZANU-PF kyeyuzaamu ng'entabo eva kwane asaana okudda mu bigere bya Mugabe era ng'okusika omugwa kwali wakati wa mukyala wa Mugabe Grace ko omumyuka we Emerson Nangangwa ekyaviirako ono okugobwa kw'obumyuka bwa pulezidenti. Embeera eno etadde eggwanga naddala okusinga ekibuga ekikulu Harare ku bunkenke. Baminisita ba South Africa babiri okuli ow'ebyokulira Nosiviwe Mafisa n'ow'ebyobutebenkevu Bongani Bongo baagala kunnyonnyoka obanga eyali omumyuka wa pulezidenti Nangagwa aliko obukulu bw'anaaweebwa saako ebyokulinda bya Mugabe. Amawulire ga mukyala we okubanga yabulidde eggwanga lino nago gakyatankanibwa nga gavaayo gagamba nti akyali wamu ne Mugabe n'abakungu b'ekibiina abalala abawera ddala 40. Kyokka waliwo okutantona amagye gandi mukwata ne gamusiba nga gagamba nti yabadde abuzaabuza Mugabe.